wewa mbaniza nnyo nate program ensimu etuli ekyo kino ekyo nze muzukulu wa Gabo nga Moses Wamala mu program eno tukuba tochi mu nsonga ezigenda maaso mu nsi yonna sematalo entalo ezenjawulo kakongoliro n'endala byonna by'ogwanira okumanya ebyenfuna ebyobulamu ebyenjigiriza ebyokwerinda naye twadde tukyali nnyo mu byabulamu twatandikira na COVID-19 vaccines n'ebirala byonna naye tugenda biwumuzaamuuko olwaleero ate tutandikeko ku ntalo zineeno. Afghanistan abasinga gye bayita the land of unending wars gye tugenda otandika nayo olwaleero. Bingi nnyo bannayuganda nga bataggwako bisesa badde beesunze era bakyesunga nnyo Afghanistan be baba basuubiza gavumenti ya America okuleeta kuno okunoonya obuddamu. Muganda ngali mu control room vijje cham yomu kwa abatandise dda okuwoominga yole bannayuganda batuwe kasubire nti muli bulungi omulangira nkakasiza nti naye ali bulungi nnyo olwegulo lwali omulangira. Ese oli bulungi ndi bwenjo kubanga wagana okubeera obulungi si kugana bugani ebiriwo ebisobola kuŋŋanya kubeera bulungi ng'ebiriwa se ng'ebiriwa New Vision yalwanize competition yalwanize newa ebirabo awards eri bannayuganda abawaanye eggwanga erya China nti My China story mu Uganda ekyo kikwetera kubeera bulungi bw'ogoberera olugero lw'omusajja amayiddwa nga Mao Zedong abogoberera byaliko mu Chinese Revolution kibaita cultural revolution yaba China ng'agamba nti nno balina okuzimba ensi yaabwe n'okweyagala eggwanga lyabwe ate mwalimu yagoba bagwira bonna n'abateeka ebbali bonna n'abateeka eri then n'agamba natta abachina bonna bali bategeera oluzungu bali boogera oluzungu olufalansa biki bonna n'agamba same time mudde waka mulowooze mulimi lwaffe mukole ekiyambe eggwanga Vision Group okuba ne front page ekyo ngamba nti wana bannayuganda bali mu kuwana China yayogera ebirungi byokka n'ebirabo nekinuma nnyo nga nze nti mu Uganda twakawaba mekabo wana Uganda tulina ne TV y'eggwanga era National Broadcaster UBC bw'okyako bw'otyo oluusi emisana olabako programu z'abachina zokka so kati mbadde mukyali kuba Afghanistan bajja wano n'abachina already bajja dda yovuddeko President Museveni wamulya nga agamba nti enguudo baziwa abachina bazikola bw'ogenda ali mulwera ng'ogenda waffe mu Buddu wali kinyiiza ajja kuula omuceere ogulumu obusungu nga bungi because yes abachina bali mu kulima omuceere kati bwogenda mu tuna kati abantu bagoba mu ntobazi babachina babeerawo ennaku zino mu arcade mbalabe tuna badde mu arcade naye nga bali muli balina businesses ze batudde bakola batya noweebuza olwo bannayuganda bakole businesses ki tugenda kulaba nga embeera eri mu Zambia eri mu Zimbabwe nga yemu ekyo nga bannansi bakolera ku nguudo bakolera ku pavements ku balaza nga abachina n'abagwira bali mu kimunda muli kakinebuza nti no Pan-Africanism ya President Museveni eriruddawo so yembera munange gyendimu ebiseera bino ekyo tekikubeeza gwe bulungi tekimbeezaako era toli bulungi era siri bulungi badde manyi gwe omukwaba beesunga Afghanistan asa kubeesunga naawe nga beesunga kola ki agenda kunyamba ki fakti ebajje wano bajje bakkiriza tubateeke mu biyumba babeere bakadaama wano Uganda then kiba kikola amakulu naye kirabeera ekyo then bajja kukola ki naye kira president wabatukkiriza Abafghanistan okujja wano waffe Uganda babeere at a cost tubasabese nepitirivu nnyo kubanga omusajja yakubye essimu yakutte essimu Joe Biden n'akubira omukulembeze wa wano essimu abanoonya obuddamu tubasabe sente empitirivu yes kubanga tufaaki ekyo business gye balimu obudde buno tetuli mu Kristo mu kugira mu gamba nti nno abanoonyi b'obuddamu mu tubasenzezze waffe bajje babeeraawo ekyo nekiriiwo ekyo ekibeerera wa wano nti UN yatuula Uganda of course twasayininga endagaano eyokulaba nti nno tusobola okubudamya bannaffe abagudde mu kiseera kyebayita emergency situation bwezityo akasaka kati abaga nga naye baneighbors bammwe emula gundi nga mumaze okuteekawo kibayita mutual understanding endagaano ze twasayininga zaaba muliraanwa nga ate naye basi mulirwana but nga waliwo mutual understanding nagamba waikanzijjeko eyo mbudamya n'okkiriza ku Afghanistan ne Uganda tewabaddewo mutual understanding tewaliiwo ate Afghanistan si yeyagambye nti si yazeeyo Uganda kakitegeeza omusajja America yakutte essimu nga ye Joe Biden n'akuba essimu wa mukulu munne ninawo kaddiiro n'okatwala kaddiiro oba ninawo abeetaaga okuyamba si beetaaga kuyamba lwaki tebageze mu America
because enyonyi gwogenze mu ggwanga ly'abano gwokoze buli kimu then kati balance okuleta egundi ogati Australia abantu bobatwale somewhere obatwala wa America ye kisooka eri so security conscious. Very good. Kati emanyi nti bano beetwala because ba refugees bulijjo mujjamu bambega mujjamu abatujju mujjamu ababbi mujjamu abalungi ennyo bamalaya bonna bajjira omwo. Kati America egamba bwe bange ne batwala maybe ewaayo kesooke bateeke somewhere mu dumping place somewhere ebakuumira awo. Bungereza tutte mitwalo ebiri. Basooke babakebere. Kati bo baleete Uganda bagasooka babakebere. Ono ali atya oba tukola ki oba tukuba bomba bakola ki yo tefaayo. Ya America eri safe. So kino tulina okusukwa okukitunuulira nga abanoonyi b'obuddamu abatuweereddwa. Ndoza n'ekigambo abanoonyi b'obuddamu ndoza si kituufu kubanga tebannetusabako bonga eggwanga nti bali mu kulaajana. Ensi eziriraanyewo wano bakkiriziganya nabo bulungi zi Saudi Arabia. Bwogenda mu gundi bwogenda Saudi Arabia mu bibuga ebyo ogenda mu gundi United Arab Emirates of course. Ensi zonna zikkiriziganya naki ne bano abantu bonna abafuga government basobola okuba n'abantu baabwe babategeera bulungi nnyo okyegeera nti embeera zezimu bonna balimu oluwalabu basiraamu bano basuni n'abalala we bali nabo bali abalala abasuni wamu n'abalala abali awe bakyo. Kakati kye nagambye ekyo nti nno ekisooka eddala nga waliwo embeera yonna yetugamba obunoonyi bw'obuddamu. UN yateekawo ekibiina ekivunaanyizibwa ku ekyo UNHCR, United Nations High Commissioner for Refugees. Kiwandiika buli omu agenda okunoonya obuddamu obwo ne bamuleeta mu nsi bamaze okuteekako omukono nabo bennyini wano kiri luddawa. Joe Biden yafuuka ddi ekibiina ekya UN ekinoonyi kyabuddamu. Singa United Nations Secretary General yakubidde President Museveni, that would be a different story. Ne President Museveni talina kusalawo yekka ng'omuntu. Very good. Because eggwanga si alitwala ng'omuntu aneesinga agamba nti nakyemalira. But if that's not the case, aba alina okutwala cabinet ye ne bwe kiba nga kiri is an emergency. Mutuula, and this is not an emergency by the way. Kubanga abasajja bawa timeline. America bagenda okuviira mu Afghanistan. Bawa time ne bajjanga beetegeka bulungi nnyo. Okiraba kibadde systematic. Kano tulaba bino justice egambye nti President Museveni waba yingidde mu deal eno abasebe ssente empitirivu nnyo okuba n'abantu bamwe wano mbaterekewo mpaka ssente. Nalabye Mr. ayogera n'ategeeza nti nti ne hotel oba hotels zibadde zitabinga ne ba customers. So kyolaba nti bwoboga nti deal laka balina hotels be baani era bagenda kusula mu hotels kiso at the end of the day bebafunamu simunansi alina awena osinga abazze olina okuddamu ne weebuuliza n'ogamba bagenda kusula mu hoteli ki zina abazireze bawa aba covid bano abagundi high class oba nedda then ojja kumanya abaani bannanyini hoteli ezo ogenda okuba nti basula wano. So olabye dda nti deal yennyini kubanga otwageze mu financial implications America egenda kusasulira buli kimu. Kitegeeza ssente bwe ziri awo. Kitegeeza wavudde ku kyogga tebadiscussinze na cabinet kubanga omugundi nange agenda okujja mu nsi omunoonyi w'obuddamu oba refugee yenna mulina okumanya kuba affecting eggwanga eryo socially, economically, politically, byonna ne mubitunuulira muti mugamba bajja wano tugenda kukola tutya batya mugiramu abatujju kubanga batambula nabo ebise ebisinga abakazi bebikene bajjeni bakundi bayonoona ensi bate ne baba bakujja ku gavumenti nga tomanyi. So ebyo nabyo mulina beebuuza mulina chain of command nti ali waggulu eri fawuti okubona atudde n'agaba nekyo kyalidde kirungi mulaba mutya cabinet n'ekiteesaako naye maybe tuyinza okuba twogera wano nga banatuulira enkya ne batuula cabinet n'etuula nga bamaze kulaba bekyali gavumenti nesooka neraba mulangira ne wamala ne basooka tutadde tulina okutuula gwegamba yo tyabakujjako gundi olabe eyo ndoza bemukubi kiggula luggi byebimu wano bwetandisibwa tulina okutwala maaso tukutegeeze olutalo lwa Afghanistan tutte ebbanga ki oba myaka emeka baani abali lulimu baani abalufandinga lwatandika ddi lutandikirawa n'ebitundu gye bisinga okubeera nga lugenda. Entalo zino zibeerawo n'ensonga waliwo aba ne interest nga abamu banoonya amafuta abamu banoonya bya bukulembeze oba byabufuzi abamu nga banoonya kwezza ensi ezo n'ebirala byonna. Tusooke tumalize ensonga ya Uganda waliwo yambuziza nti mu quotes refugees to be airlifted abakyali refugee oyo kisoboka ali airlifted wabanga aliwo obutabanko bwonna musobola basitula engeri y'entambula eno nejjawo
actually zibanga zibata evacuations. Yes. Yeah, evacuation bazikola mu budde bonna obukyamu. Kasanga tebukukiriza gama togeresa ze passport ba passport bagaga bigwe nawe muyingire ne muyingira mu muti. But ate wowe ense ziriranye Afghanistan obonesa abantu passport oshaba basaba passport den noyingira ona passport noyingira ne kati mu mbeera yonna refugee yasobola okubeera mu mbeera zonna bafunye chance eyenyonyi n'agirinya emotoka n'agirinya tekina tabwe kitegeeza ki Joe Biden oba eggwanga lya United States of America okusalawo mu nsi zonna eziri ku ssemazinga wa Africa okugamba nti tugende eri Uganda kitegeeza ki? Ekisooka eggwanga lya Uganda bobo ozzeyo mu byafaayo kati bozo byafaayo abamu basoma Bible tebamanyi Garden of Eden weri Garden of Eden kubanga ozzeyo mu buntu ensibuko y'obuntu bobozzeyo nosoma archaeology okuyikula ebintu ebyasigalira abazungu ba Dr. Like batandika bayikula ebintu babizuula ku ssemazinga Africa ate mu East Africa along the Nile teza ndi muntu esoko yabeera archaeology molecular biology the same story nejja negamba you know what tuina gundi yaffe tuina dominant genes you know tuina dominant genes atinga kubaddugavu bebananyini ekyo bava wano batambula bogenda kubana bannaffe abatumya gundi bayita kodia DNA ani yali mama yasoka ndio kwa kunsi kuno basajja bakola study eyo Dr. West Springer ne IBM company eyo bakizuula era nti ali mu Africa wano ate mu Africa makati wano mu Uganda oshegera makati gochi okumugachira then bogenda mu mbeera yemu ewa gundi UNESCO UNESCO bwe yalinga bali mu kunoonyereza bafulumya ekitabo kyawe volume eya gundi ya geography of Africa ne bagamba for more than 150 years ago beings morphologically identical to the human of today we are living you know along the Nile and nowhere else at the foots of the mountains of the moon. Obochogere kya mazima gino gamba mountains of the moon erirudawa nti Uganda tuli mu lwenzo ogamba nti omugachira guyudawa river Nile guli mu Uganda okitegera so ensibuko tuba tuli wano bogera mu Bible no gamba nti kale abasajja bichi Moses atakole wandike ebitabo ebitano ebya Bible ebyasooka Moses bazo kimanyi Moses nzo kwali musoga nawe okusinzira ku byosoma oba kulo ndio okusinza ku Bible Moses ali musoga era waso mukazi mu kiga kubanga bakiga nenda Bible egamba Moses bwe bamuzaala ne bamusuula mu kibaya bamusuula ku mugga mu bitoogo ku mugga Kiyira mu bitoogo gobere ebitoogo okuva ku Lake Victoria yambukenga ogenda mu waggulu mu Egypt biriruddawa biri mu Busoga region okyaba sebo ekyo ne kifula Moses okubeera omusoga anti kati ebyefo bikyaliwo tebibanga nawo bikyaliwo nakati bikyaliwo kyobola baga nti Moses yali awasa omukazi kubanga ali mugundi Ethiopia by the ring extendinga waggulu nga Lake Victoria weri then bagitanga Abyssinia Ethiopia then tuna Egypt nga bagita Kemeti ngeriko wansiko kati Moses musajja watu ali ku mugga buno era yali okuwasa era afuna omukazi era ali muddugavu yawasa ngali mu Ethiopia mukazi wa Ethiopia ne Bible mwekiri tudde ku kyajo mukazi wa Ethiopia akati yabadde gamba ntino bosoma Bible ne King Solomon ni akyogera bagamba King Solomon's mine ziruddawa ziri mu Zimbabwe ebirombe bya gold diamond bichi bitagwawo byonna byonna King Solomon kyova ati n'abakazi bagundi ba Queen of Sheba bichi ko Sheba bonna baali wano kati awegga ntino bw'otunula kati kyebagambe ennimiro eruddawa ewakulukuta amata n'ombisi enjuki si bino ebyagundi matagana ag'embalala no ebyobugagga Uganda part of Africa wetuli wano tugamba nti no we are the Garden of Eden buli omu ayagala okuba nti addukira wawulira gundi ani Papa Paul kuva eri Poland alina gundi wano baziika balina wano gundi balina wano ekijja bw'ogenda ku gundi kwani eggwanga erya Isirairi yennyini webali bagala okuba nti baleeta wano abantu mu 79 baga okuyita abantu babaleeta wano baproposinga Uganda lwaki Uganda era egende Kalamujja in fact balaga Kalamujja Isirairi ebateekawo 1948 singa egundi lyayitamu singa kati bali Kalamujja nga Isirairi okiraba so nti Uganda already buli omu agyetaaga Uganda part of Africa nti buli omu kyasooka kubanga alowooza muli
walaba nokulinga awangula emisinde Cheptegei yeah. Commentator ngali mukulangirira Uganda ensi ezimu esinga mu nsi yonna bikoze bitya lwaki kubanga tukirina ekyo bano bamanyi tuli waliwo Katonda waliwo buli kimu kyoba buli omwe asooka kuba kasimu ngenda kukola ntya so mu Africa yonna eggwanga erigwanira okuleetamu abanoonyi b'obuddamu yes. babere nga bali mu mirembe ye Uganda. Just imagine tunula aba neighbors ba Uganda yeah? Ba neighbors bokka olabe nti no Uganda ensi eri so blessed yeah? Yambuka waggulu South Sudan bali mu kukaaba yes. Ntalo jangu eno kubuvanjuba Kenya balina eddungu paatire katono nnyo eno bakaaba obubbi buwakaki bubatta Abasomali abayingira babatta biki jangu ku Tanzania ebizibu ebyo bimanyi eddungu you know just imagine ensi esemberedde amalungu jangu mu Tanzania wano mutukula unaona bali bubi nnyo abalalo bali bubi nnyo genda mu ggwanga eryabo jangu mu Rwanda wano nobali abali mu kaaba kale bali beekwata keno tubawa ku Kimbazi ne Goliras okuva mu Virunga era ffe tubawako nga bana Uganda jangu mu DR Congo endwadde ziringa endwadde ebigundi biringa ebigundi kyokka nga ensi nnene genda ku saidi yeri ku Sudani genda ku saidi ya Congo endala bonna bali mubi naye tunya Uganda climate wise you know chegati Uganda is a blessed land buli omu ajeetaaga buli omu jettanira ekyokuleeta kuno Afghanistan how safe are we or how safe is Uganda kuba bali babadde mu ntalo and is it was it a good move Minister Jeje Odong yatugambye nti tebannatuuka kunzikiriziganya there is no decision yet naye kino kitegeeza kyoga nti tubaleete are we safe as Ugandans Bannayuganda kisooka kibalina okubategeera tetuli safe as per now tetunabeera safe n'akamu n'akeddagala olw'ensonga Omutalibaani yavuddeyo n'alangirira n'agamba nti n'abantu be tayagala bagende nti gavumenti ayinza okugizaawo bati ate muddembe bwegalinga Omutalibaani asoose n'awangula weyawangula olutalo lwali lugenda maaso wakati wa Russia biki batakole gundi balwane kati bwetwala obuyinza ekyaliwo buli kiseera yakolagana mu Amerika bamukwata ne bamutta ne bakubawo kibonerezo ne babasiba mu makomera kati obudde buno abadde bakolagana Amerika ne NATO babaddusizeeyo bavuddeyo kati mu kubajjayo mu kuvaayo olwedde abatalibani babadde mu ggwanga lino nga bakomawo abasinga naye nga bali mwandakava kitegeeza nti babadde mu bantu bano ne bano abazze bennyini muteekwa mulimu w'abatalibani kyenagambye nti ba refugee bonna gye bagenda mu nsi yonna mubeeramu bambega nga bali highly trained kati kitegeeza security yaffe tetulinaba kugamba nti tuli safe n'akamu kuba tumanyi tuyinza okugamba intention z'abasajja bazze kufuna obuddamu naye nga tewaliwo ekigendererwa naye wabanga tubawadde n'obuddamu for example nti amateeka gagamba omunoonyi w'obuddamu ebbanga liyitawo like more than 5 years oba myaka nga 10 musooka oliviewinga ne mugamba osobola okufuna obutuuze naye bano bajja wano myezi 3 gye batutegeeza bali wano temporarily bwatyo bagamba teri munoonyi w'obuddamu ajja on a permanent basis taliyo bwe bityo bitandika aba South Sudan bajja wano kati bannanyiri abamu bagundi bafuuka baki bafuuka abayindi bajja wano abalala bafuuka bannayuganda wawulidde atwala Joyce Ennyonyi mu kooti Shumaka muyindi bali bajja wano already bafuuka bannayuganda bagana kubatongoza kati ggwanga ddamu you know basaba president Abanyarwanda bajja nabo nga buli obuddamu luli mu biseera by'entalo bafuuka bannansi era katuli nabo wano so teri munoonyi w'obuddamu ajja on a permanent basis kagamba mu myezi 3 tuyinza okwesa givuuse emyaka 3 oba myaka 3 nga bavuuse n'eggwanga bafunye n'obutuuze wano ekimu kisoboka mu Uganda so katuzingula olutambi okugendera ddala waliwo abatamanyi ensonga eno eyaba Afghanistan olutalo gye batandikira mwaka ki lututte myaka meka oba bbanga ki wetugenda okubeera nga tuzingula olutambi ate tukutegeeze ebifo gye luzze lubeera baani abalulimu baani abaluli emabega myaka 42 down the road ekyo no kitegeeza nti ebbanga erisinga yonna Paul Biya lyakulembera eggwanga lya Cameroon bano babadde balwana njagala okikutemera obitegeere mangu nnyo nti emyaka egisinga President Museveni gyabadde mu bukulembeze alabye olutalo lwa Afghanistan yadde nga 1979 yayita najja naye tuyinza okugamba nti yali yeeteekateeka tugenda mu 86 ajja waneeno era ddungu olutalo lukyayinda emyaka egisinga President Museveni gyabadde wano alabye olutalo lwa Afghanistan ba Paul Biya ba Sasuo Ngweso n'abalala bonna abakyasinza okulwa mu bukulembeze ku ssemazinga wa Africa bonna emyaka gye baddeko 4 37 38 ono alimu 36 kitegeeza
they have seen Afghanistan on war or in war. Mulangira. Yes, olutalo olwa Afghanistan abadde tabitega tabimanya ayinza okubeera nga kitagi ababiwulidde era ayagala okumanya lutandika ddi lwaki lutandika era lutandika lutya era ani abiri emabega ekyondo ky'Abawarabu ekyo actually oddewo emabega even before 79. Yes. Odde emabega noga lwaki bali balwanira akafaako yase ekyo kyokka nti bwofuna ebifo Syria, Afghanistan like mu Middle East yawo. Yes. Oba Afghanistan kisooka eri atuyita strategically located. Nti bwoba ogiwambye ng'ogitutte oba controlling ebintu bingi nnyo ebiri mu Middle East yawo kati buli omu yali ng'abirwanira okuva edda ng'oggyeko nakino ekyokugamba kyolina okusooka okumanya kiri kimu nti mu Afghanistan bakolera emmundu teri kolera ya mundu bwogenda Middle East wonnaawo bwolaba tebakola mundu bazigula ziva somewhere ne zijja mu bitundu ebyennyini kati edda luli bano batuyita ba super power. Yes. Bali baagala okontrolinga in fact after sematalo gwokubiri. Yes. Balaga okuba nti banoonya entalo zimaze okuba zikyankalanya buli omu kati amawanga gaavuwadde we gaavuwala galaga okunoonya resources ebyobugagga tugenda kubijjawa after World War wakubiri 1945. Yes. Jukira enkola eri ya colonialism yali yaggwadda eyalukumu 1885 yaggwadda katuli kweno ndala entalo zikyankalanyiza ensi yonna enguudo bazikubye buli kimu bakikubye ensi zizeewo mu bwavu kati buli nsi enoonya survival ngenda ku survivingira wa bakizudde mu Bawarabu balina amafuta bw'ojja kusemazinga Africa tulina ebyobugagga bya gold, diamond, yes, timber, tulina biki kati bonna atagagamba tungenda kugenda wa olw'ensonga nti ensi nyingi zali nazo okuba nti zeetongola zigamba nti zifunye mu Africa eno olwedde bali basimbye amakanda gaabwe abamachi twali mu sematala awedde nga Bungereza yaliyo Germany gyeri naye Abarussia bali tebaafunako eno mu butafuna eno bo engeri gye baali eri bagisembedde muzira ekiddako ddungu ne bazira nti waliwo amafuta kati bagamba balina okutwala ku mafuta then mu kaseera ke kamu Abajamani nabo bali bakola juga basimanga ebyokulwanyisa babikweka mu mpuku. Yes. Mu malungu nga we baba bakasuka bomu tebaga kubeera mu ggwanga lyabwe kuba bomu somewhere kati nga balina okufuna ekifo wooteeka ebintu byo ng'onyiga mu bomu nevaayo oba mu lusozi oba mu ki kati abasinga bazimbanga mu malungu mu nnyini omwo mwe bateekanga gu kampu zaabwe kati kitegeeza buli omu yali alina okuba ng'afuna strategic location wagenda okusinziira okuba abantu be. Katutandikira mu kitundu kino ekiddako twongera okutegeera kiki ekirwanya oba emyaka 42 egibadde mu Afghanistan olutalo oluli eyo the unending wars obuzibuliriddawo ani aziri emabega interests ki n'ebirala byonna katukome mu kitundu ekiddako ensi mwe tuli. Wow, China nizikuluwaga nga Moses wamala kitundu kyaffe ekyokwecha programu ensi mwe tuli twayimirizaamuko ku episodes zaffe za ebyobulamu vaccines the new world order okutunuulira abasajja bakyerupe n'abalala bonna abeefula ba superpower bakwata ku sector y'ebyobulamu ne bayiiya zi viruses n'ebirala byonna with an intent oba intention ey'okumaliza ensi okwata ku bintu byonna at least ebiri mu nsi oba mu mawanga ag'enjawulo okukendeza population ebyabulamu ba Bill Gates wabalabye n'abagagga abasinga bali mabega wa vaccines ako ne viruses tujja kubeera nga tuddayo emabega eyo we twakoma naye katusooka tutandika ate ku entalo zinene ekyabadde Afghanistan of course kakati curtains across era ensi yonna kyetunuulidde cause Taliban kyeyakoze of course kyali sebangi nga bali in shock n'ebirala byonna bingi nnyo ebibuzo ebiri awo so tujja kuddayo wali emabega naye twali twagala tukuzingula olutambi tukutegeeze nga badde tabigoberera bulungi olutalo luno lumaze emyaka 42 n'okusoba lutegeeza ki luvaawa ani ali emabega ayagala biriwa byayagala oba interests kuba entalo zino tuzimanyiwa bazivujjirira ng'alina n'abalwanyi oba bateekamu ensimbi okulwana okutabangula emirembe with his and own interest. Mulangira tugende mu maaso wetukomye nga otegeeza nti omuntu ye Russia yali etegedde nti yo terina kyetutte terina kyefunye nga kirina okukola okweddabulula nga yokubanga juke nabo baali Abarussia bali baziba n'ebyokulwanyisa byabwe samoya ate nabo bagala kubatwala ku paati y'eddungu then wajja beerawo ekintu ekyagenda mu maaso mu ggwanga lino nga manyi waliwo oil amafuta
jukira biseera ebyo automobiles emmotoka bayasooka bazikolera ddala nnyo olunga demand tuva mu gundi generation ya koolo tugenze kati mafuta geetaagisa munsi yonna industrialization etandika ensi zonna zitandise okuzimba factories okwezza obujja kati buli omu ali mu kunoonya ngenda kujjawa power ngenda kujjawa amasanyalaze ngenda kujjawa amafuta agenda kulwaninga business ne industry ne factories kati nga gundi eriemu yokayoka Middle East kati tutandikira nti eggwanga erya Russia we lyajja abamu bazimba emitima bajja mu gundi mu Afghanistan yawo Afghanistan baali balima bayirawe ng'ekimu kye basinga okuba ndi balima kubanga okusinga climate yaabwe balimanga kye bayita opium enjaga omanyi enjaga erimu ebikala yo wali ejaga ogimanyi enjaga ngitegera bulungi ninza obutagimanya njaga ninza obutagimanya ogimanyi enjaga kati n'enjaga erimu ebika ebyebikoola erimu ebika ebyebikoola bye banywa ndaba ndabe yo njimanyi naye ndaba ndabe olaba ndabe gisomeeko ntunuya tubayinza okulowooza nti njimanyi n'ebirala byebyo oyiro waayo oyo awonya kansa kati enjaga eyo erimu ebika nti nno mulimu ey'ebikoola eya layisi lyomwaginywa n'akola kiba n'abaana ne bakola kibwa ebityo eya layisi nye waliwo then endala gye bakenenula waliwo eri egira eyengera ensigo ne zigira ne bakolamu ne bagifumba oba gye bayita cocaine gye bajjamu ey'obunga wali then olwo opium egye bajja mu busigo ekula bulungi nessaako egundi ekimuli kyayo neeta ensigo kati opium eyo ensi ezalisinze okulima enjaga mu nsi yonna eri ekuba gye bagaa nti ekuba Afghanistan kakati Afghanistan ebanga infact oboddeyo ku gundi mayina kuze ku lutalo lwa gundi Chinese gundi obyo bayita opium war abangereza n'abachina abangereza bali bagala okuba nti bakontrolinga ekintu kyonna ekya Middle East nga olutalo luwedde Middle East olwezi omwanti walinga wenjaga kati abangereza jukira bakolonizinga abachina abachina ne India nga bali bamaanyi nnyo ne bagamba mugenda okuba mukolwa ki mutabuza ebintu byaffe bino kati abangereza bakozesa abayindi ne bajja balima enjaga n'Abafghanistan bennyini abantu mu Afghanistan ne baluma enjaga wamala ogirimanga opium bamaze omutwala balina omutwala omulongoosaamu n'okugitunda bagisa ku nnyanja bagitwala ku nnyanja gwe bagiyisa balagira Bachina ne bagitambuza Abachina mu kugitambuza paka mu wetuyita kati Hong Kong awo yali sente bagituusizanga kiba Hong Kong yakula lwanjaga ekibuga ekyo kati Abachina bagamba Bungereza nti naye ku njaga nyetukulete okuva eri mu Middle East lwaki tuwako percentage Abangereza bagaana nze ndi slave master ate kati gwe slave onsaba otya percentage Abachina ne bagaana ne bagamba ne banyiiga olwanyiiga emmere yaleeta ku nguuni bagitwala ne bagikuba enjaga neyiika mu nnyanja afiirwe Mungereza n'anyiiga Mungereza yanyiiga n'akwata enjaga n'agibakuba kugibakuba bukubi n'abakubi enjaga then n'abatta nga bakubi enjaga obusungu bwali opyamuwo otwabali tubi nnyonnyolo kyekyaba kyayisa enjaga Abachina kati Omungereza kwekuddira gundi kwekuddira ki kwekuddira famire emu mayido nga gundi eba Sasunze mu famire z'Abangereza ezo ezimu kuzifuga ensi naga mugenda kola ki mugenda okuba mutambuza business y'enjaga era ne batandikirawo ne bagenda mu Hong Kong ne batekawo center enjaga yatuukirangaawo Hong Kong eyo era ngo niyako okuba nti ekula mpola olw'enjaga tugende mu Afghanistan kakati kakiregeza opium yali wakabi mu Afghanistan yawo kati Omurussia ayingira mu business Omurussia ayingira mu business jukira Omungereza alimisa bano bali beekyanze kati ayingidde yeki yagamba Afghanistan bennyini munimire enjaga zingino bawa sente ani omuchina no Omurussia nzengino bawa sente naganti okay no problem jukira ayagala control y'amafuta ayagala control yaki yenjaga onajja yeyagaza alaga nti ayagala njaga yawe ayagala opium nenga amafuta gagasuubula but yenga abasuubiza agenda baako ku percentage bannanyini nsi bennyini bagambye lwaki tugenda naawe netuleka mu America amu n'Omungereza kati bali basajja banyiiga okunyiiga ne bagamba nti okay ne baleka okuleetinga kibayita obubinja obw'abatujju Abamerika n'Abangereza
baleko kola mu China no mu Ngereza basoka bone ne bafune bya obutakanya ne bubaawo era buli agenda makuboge ngaba na yagana Bungereza nagamba ne basigaze yo mukono kuba Bungereza ali mukono gwa America kuba ne edda Bungereza ati America ti yali wonnyo Bungereza yali nga super power kuba yafuga ne gwanga lya America nga yegiragira ekyokola kakati yabo ne bagende bali kati Russia wayingirawo America netegera kyo Russia yingiddewo kati ngambe kachino kola kuteeka utaka ku sponsoringa bubinja obwa batujju kuba batabanga beggwanga lino omurasha akole kyafulumagende oshengera baba abasajja ulire ebibalwanya yes bako bubinja bwenjawulo kati mambi abali mugunje eyo Afghanistan government yaliko America kiyakola negamba ngenda kola ate kati nyingirirewa abatalibani abagamba abatalibani baba sunni abasiramu abasunni nagamba nani wafatu waitufuganga wedda lwaki tetwala we gwanga bali twala bali malawo Omumerika nagamba ngenda bateka mu sente na sponsor ni omutalibani akubo mu Russia yes oshegera na mu sponsor ngenda mu sente bitirivu nnyo najja nakuba omutalibani na mwe byo kulwanyisa ebyakabi omurasha yomukuba nasoka duka mu gwanga omurasha waduka mu gwanga kati ono nakola kinaga nti okay abatalibani bateking over abateking over abatalibani Omumerika nagamba nzemba sponsorinze okuba omurasha everyone against successful humans then ngena kola anti alwachite mungola ki kati enjaga nzengero jezza mbere nga nze mfulumya amafuta nga nze nga fulumya bateba ne bagambe no government yaffe tujja kuguza ngogenda kugula America nagamba nanyiga so also abatalibani abantu bategere bulungi abatalibani gwanga mu Afghanistan oba kabinja oyinza kaita kabinja okuba kaneno kineno okusinga kabinja kubanga baliko okay kiriwe bintu nga bisatu nti kibina kya byabufuzi mu Afghanistan yes bali abakiriza omaye basiramu balimu ebika abasunni abasunni bebakola gondi ya mayidwanga eyabatalibani yes Taliban yeso ngati besiba bino just linya nti wachi gundi yesiba ekitambala bisera besiba kwa musana bikibichi kati babi yesiba kakati ne bagamba bayine ekibina kyabwe bagena kufuga eggwanga nga Taliban abasiramu abasunni abakiza mu nzikiriza eya sharia law sharia nga bagamba bayine okuba bapromotinga egundi enkola ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bayino ko bakola ki bagana nakyo ne bonga basunni ne bagamba ekintu kimu kali badde koze wali kati otegeda abatalibani kati omuntu aleta batagira abantu tabamanyi bungi gwembadde nyamba kati Omumerika nga bazo okujjena badde sente ebyokulwanyisa badde buli kimu bagobye omulasho olwasooka ogwasooka kati bano bagamba America enjaga tugenda gitwala yonna sijja gamba lwaki mugitwala ndika tugenda kujatanga okubeera eyo tukole business naga no problem bwe batanga okuba nti bajja nango kweta kibayita system yaabwe yonna western system ya education eyokusinza biki byonna ne bagamba nti okay mwaga kuteeka Nabi Muhammad wansi mwakuteeka busiraamu wansi nawo gatugenda balwanyisa ate abatalibani batandise bakyuka oba beefuulira ababawa ebyokulwanyisa abagoba Russia ate nga Russia yali abo wakyeka ne deal esinga olwensonga nti yali amafuta abasubulako amafuta ayagala ngene deal endala eyenjaga butereevu kati America anyiiga nga bano banyiize banasobagoba batebali nasogoba America kibatandise okuleeta twagala system yammwe eya western wano tetwagala musomese baana baffe nsomesa yewammwe twagala baana baffe bambale enkunamyo America yagala atwale bibye atwalire ebya America libine beddebe ly'obuntu omwana watambula nga ali bwerere wali tabbo baga ati bijja kukola wano waffe bali bagala goberera zina batika mu government eyo nti kali America atandika atokola ki akola obubinja ate obulala asponsor agamba nti wale ani muyekera agala okuyekerani government y'abatalibani nti waliwo y'Afghanistan gye twajjako tugenda giteekamu kati ssente batandika ogiyingirira olwo bateeka ssente ate mu government yali government kati udde nadda ku ludda oluvuganya bagiteekamu ssente ekuba abatalibani ebajje muki mukubiro munansatula bategere bulungi basooka ne bajja ne bafulumya gavumenti eyaliko yakozesa abatalibani bano bennyini abawo ebyokulwanyisa abatalibani olwagaana bano be baleeta byonna ebyokusinza na biki eri gavumenti eyaliwo America gye yakwata
etwebyo olutalo bwetyo lweranti olutalo is business olutalo is business kati yasoka okulwanyisa yamala tunamukomyawo namugamba gajago kubono abama kubaluli genda mbasa tukira America chekola yatwala mu bisebe bya Afghanistan biri ero namwe ngenda kukozesa gundi ne gundi ne bafula ba puppets babwe kati mu biseera nga era sote balaso kuwanyisa abatalibani Taliban ndase no balwanyisa okutingana kubera wawo baptisma kanda habikoze bitya bagati buli bisebe nyina wali abasira bafuse batujju obina kutaso kwani butan ko kuba nga bujja bumeruka buli wamu batani ya umerusa nga ola finance ngyo neva mu America CIA mwe bayita ni ba sponsor ngo bijo batujju kati tuba tuli mugundi America gamba tino kunonya mu kisi mutalibani ina wali mu nsi ndali so prominent Osama bamugoba muki bamugoba eno mu Sudan Osama bin Laden bamugoba adde wakaga bakali kangenenjira ntasa ku bantu akoma mu Afghanistan ulira tagari bagamba abasajja benyini bana America bagamba chechize maso kati abarasho intero zanandika nabo ne bakomawo baso ko bali bagoba baso ko okugoba eruga nafe liko libyo kulwanyisa atweza gagatali kati abatalibani abamu bana nkogula ki ebimu ku ebyo kulwanyisa okigira baba obigula Omumerika yali wa manyi kuba yakola obubinja bwa manyi yawo agoba abatalibani mweno government okigira government egamba tujja kubirawo kati omurashani yakola ki omurashani yakomawo anakola business era kuba komeba mwaniriza kati bwaba taso kumwaniriza Omumerika agamba tugenda kola tukyata okubatu kubadde omusajja ona biringa ava mugundi ene kuba komyewo business wazaga gitwala omurashani ngamutya kiyakola okimanyi kwe kuyita abaana abamu yatwala ebisa bigamenti yatwala abaana nga ulabaka ne batwala abantu abane batwala baba training America ine somero lye bayita the school of the Americans esomero training abatujju bomanyi bonna abatujju bogamba ndo bakabi batya kati omu kuwala abali mu kirasi Osama bin Laden Osama bin Laden bamu training wali myaka 20 bamugamba tugenda kuwa mission omwasha akomye mu Afghanistan araso kubanga akola akuba awa abatalibani bali ebyo kulwanyisa abo sente akomyewo ogenda kola otya kati nti tuyambe otukolera akabinja akanagoba okwekautalinga bamujahidini abatalibani tukolera akabinja konna tukatika mu sente CIA mugamba Osama bin Laden ali recruitinga abavubuka abato ngagwe orogo batendeka nyine bamutendeka yesebo nakola akabinja kabinanga aka Al-Qaeda America yake nyine yetendekera Osama bin Laden yes somero lya the school of the Americas yes ile somero litweninga bane basajja bogamba dino batujju bensi baba tweninga bateke okole emirimu gi covert operations kati baba tweninga omusajja mugamba tuiza avubuka abagenda counteringa abarasha babiri bava mu Afghanistan for good wano ngamazo kuva Sudan akomyewo mu Afghanistan ngakomyewo mu Afghanistan kumajukira chegambe ekyo tinno ne yali mu Sudan wali bali bamu training adda okusajja kati wano yali kuli recruitment kati amala okufuna abaana avubuka Al-Qaeda bayingidde mu ggwanga bamuwadde ssente mpitirivu nnyo bagamba nti omusajja akkiriza abatalibani atagenda bakuba kinasoboka ekyo bakuba bagamba nti nedda kijja kusoboka ne balowooza byakusaaga kumbe mission yali nti newankwadde nga yali recruiting abaana bano yali sponsored trained by the Americans ajagolwa aba Russia Russia baveewo yaso okujja ku government of Russia aberenga ateekako ebyo byeyagala kati Osama bin Laden yali ekibinja kya Al-Qaeda bajja mu mugundi mu Afghanistan bakuba bayingira mu fields ezaguni eza cocaine bagoba omurasha bola omurasha supplying abamujahidini supplying Taliban government ate no America supplying Al-Qaeda ebyokulwanyisa Al-Qaeda because bali bamanyi ekitundu biki ne bakuba omurasha n'afuluma eggwanga bwafuluma eggwanga omurasha n'agamba America n'agamba nti nga bw'ojja omusajja oyo kati nkomyewo mu full swing ne gavumenti tugenda gijjako bwe niba tetuwuliriza eyabatalibani ne ku budde bwe yali nga si bye baliko nnyo bali ku bizinesi kati bo tebyali nnyo ku byakulembeze bali ku bizinesi ebyakubeera etya kati Osama bin Laden baana ne bamugamba Al-Qaeda tukoze omulimu guwedde bulungi nnyo twagala tusasula abaana be yali recruitinga batwene ku percentage oba eyenjaga gye tukuuma nga bakuuma enjaga kokaini na mundu abaana be yali recruitinga Al-Qaeda kati we basaba
America negamba nabasasudde akasente muvume mu njaga yange nkola kinkole business okitegera kati mu biseera ebyo bwagamba nti no afuma kola business abasajja bagamba tugenda kukola tutya government egenda kugwa biki kati waliwo omusajja muyita gundi Omar Muhammad yali omukulu yali president America bagamba nino bano bagenda tulekayo kuki akatijjo government yawe yerimu mu buyinza ate kati batusaba ne sente abantu oyagala okuwa sente abaana ne bookya enjaga ne bagikubako omuliro ne Al-Qaeda neyo kyenjaga ya America yonna omungereza n'omuchina oli emmeri gye yakuba yes ono enjaga yero kyanjoki ajokyeza wajokya America nenyiiga nnyo bwenyiiga negamba bannange Al-Qaeda etandise okukola ki okulya eddembe kwolwo nemaze okwekiraba Al-Qaeda erinnya eddembe ly'abakyala Al-Qaeda etta abantu Al-Qaeda ekola kino human rights ziriyo nemaze okwokya Al-Qaeda echeze emmere y'abantu yagamba emmere y'abantu enjala egenda baluma yatugenda tukawe ku mmere ne basindikayo noguni Powell omusindika America ne musindikayo n'abagenda mu Afghanistan biki balwaleko emmere bawe ku bantu nga bekwese omukwali bokyeze enjaga yonna eweddewo ekyo likyamala ne president yennyini Omar Muhammad aga America ndi bane mumanyi n'okujja nomulina kuba muyise munze kati government nemukyayira ddala Afghanistan government banga bajja kutulindeko ddala ngebagobyeyo complete ne bagamba you know what mufume Al-Qaeda owawe bali baleke bali wano tebalina tabu eggwanga ligenda mu maaso nga bwe bali wano America netandika kujja bayita propaganda wo nako kuba nti eteeka kyebayita blacklisting kuba Al-Qaeda bonna we bali mu nsi yonna nti womulabira ono Al-Qaeda bakyamu obungi wabatujju babukulira batererizinga abantu biki bwebityo katutuka in fact watuka ne myaka gya 98 awo bakubiriza embassy wano eya Kenya ne Tanzania bagamba nti obutujju babukoze ne bagamba mu Sudan bakolayo obutujju bagenda wa America ng'ekigamba wekyo oluso bati bana kuvayo nakola ki kwera agenda tukoze obutujju wano America yonge ekyogedde kati munnange tuba tuliawo America igamba eggwanga baligitwalako Russia era kyaga komawo nate ebiringa ikomawo muki mu Afghanistan America agamba tugenda kukola kyokuba tuyingira mu Afghanistan nate kwa kasabu na ekiwejo yes Bush ajambo kulembeze George Bush asaba Afghanistan asaba government ya Taliban asaba president Omar Muhammad nti sebo tusaba government ya America kuba Bush oli yali musajja Bush ne family ye bagira bakola walo kibayita gundi o kibayita family business basimima mafuta mu Texas kati yote Bush ayine ebirombe basima ayine enzizi bagenda bagula mu nseze enjawulo bwatyo ensi ezo azisima ne banna abagagga aba Saudi Arabia aba Saudi Arabia choka Saudi Arabia wodi wali family z'abasajja abagagga banaka nga ne family emu yabo bamuko abo bagagga ya family mayidwanga ya Bin Laden family ngeri mu Saudi Arabia bagagga nyo bavundu Bin Laden yamusajja nemu yali mugagga yali mwana wa mugagga chovandi baso omuntu alamwameka omuntu eyininga okigera kubanga bali bayite bati wako tibakonkona mu White House Bin Laden family bayingira buyingizi kati America negamba tugenda kukola kyokwantu ddamu kwantu twala eggwanga lya Afghanistan Bush asaba president Omar Muhammad nsaba kuzimba mudumu gwa mafuta okuva mu taxi yanisi buyitemu mu Afghanistan wote mafuta ngene gwanga ngasengegira ninakyo gas president agana Muhammad agana wa Afghanistan agamba tojja gusibwa wa America kumwatu tamadda entaluze mulese kuno bino byo nabe bimala Bush omanchi yakola awe tuba tutandikira nti yakola tuba tutandikira wajini musho nadda ko tutandikira tumanye omusajja George Walker Bush yakola ki oluvanyuma lwa president yaliko mu Afghanistan okumugana na mugamba ndoza ebbanga limututawanyiza limutakudde entalo tetujja kubikiriza omulundi guno program ensimwe tuli mutujja okuddamu tutandikira zino zijja kubeera nga zikunyumira nnyo ebiri mabega w'entalo ani aziteekamu ensimbi anoonya ki bitandika bitya era bigwerawa olwa Afghanistan wetutandikidde omulangira sebula awadde watola awo nnyini wetujja okutandikira sabbiiti ejja ebutereevu mbasibula nga mbagamba nti ekitongole ekyobyobulamu mu nsi yonna World Health Organization kyakakasizza nti ekitongole ekikoze ekyeddagala erya COVID erya gundi AstraZeneca aba Serum Institute of India kyakigamba nti eddagala bakola eddagala ekyukule bali kuba abantu
WHO yakkiriza ati ddala alicukule balikuba abantu ng'ensi ze ezimu ezalifuna e Uganda gye bakuba amazzi atakumbira mpeera batukumbira ensi mutu